nothing else but the truth. So help me God. John Fitzgerald Magara ow'emyaka 58 nga ye kitaawe w'omugenzi Suzan Magara musajja musuubuzi akolera egigye mu bitundu by'e Hoima ne Kampala. Ono awadde kkooti obujulizi ku ngeri abaseddekeza abajja muwala we mu budde gye baamuzunzaamu okumusasuza emitwalo 2 egya ddoola nga bwe bukadde bw'ezaakuno nga 7 okusobola okuyimbula Suzan Magara nga mulamu. Magara abuulidde kkooti nti amawulire g'okuwambibwa kw'omwana we gaamutuukako nga 7 February 2018 ng'ali mu bitundu by'e Hoima era yazambalira ku mugongo nga nswa okuvuga okutuuka e Kampala. Ku lunaku olwaddako omuntu omu ng'alina eddoboozi lya kisajja yamukubira essimu era ng'akozesa olulimi olunyolo yamutegeeza nti yalina muwala we era nga yali ayagala amusasula akakadde ka ddoola kalamba alyoke amumuddize ng'atemya bukofu. Oluvannyuma lw'ennaku 3 nga boogerezeganya abafamire baategeeza omukubi w'essimu nti baakumuwa obukadde bw'ezaakuno 100 kyokka ono yabatema kakule wabula n'abasaasira ku kakadde ka ddoola ke yali asabye n'abasalirako emitwalo 5 egya ddoola. Okubakakasa nti yalina Suzan waabwe yamussa ne ku ssimu ayogere ne nnyina era naye n'abeegayirira okwekwatakwata bawa abasajja ssente kubanga eky'okumutta kyo baali baakimulaalisa edda. Nga bongedde okuyaayaana bakkaanya n'omuwambi nti babawe emitwalo 20 egya ddoola nga bwe bukadde bwa siringi nga 7 era yali abakubira ku ssimu n'alagira kitaawe wa Suzan azivuge mu mmotoka ya mukyala we ayolekera oluguudo lw'e Masaka bamubuulire w'anaaziteeka. Omuseddekezi yamulaalikirawo obutatambula na babyakwerinda bonna era olwatuuka empigi n'amukubira nate n'amulagirira okuyimirira ku kipande ekyaniriza abayingira disitulikiti eyo alondewo essimu eyali emutegekeddwa kwe baali bagenda okumulagirira aw'okussa ssente. Kyokka ng'akyalinda ebiragiro ebiddako poliisi eyali emutambulirako yatuuka olwo eyamukubidde kwe kumulagira addeyo e Kampala kubanga yali alemereddwa okutambulira ku ndagaano gye baakoze ey'obutajja na babyakwerinda. Nga 17 February 2018 abawamba Suzan baddamu ne bakuba ku luno Magara ne bamulagira ssente azivuge ngadda ku luguudo lw'ebbombo nti bw'atuuka e Matugga ayimirire bamubuulire ekiddako. Ne ku luno kyalema kubanga nga kyajja atuuka e Matugga ate omusirikale gwe yali atambudde naye yafubutuka mu mmotoka era buli kimu ne kigwa butaka. Oluvannyuma lw'ennaku 2 ku ssaawa nga 9 ez'olweggulo John Magara yakubirwa akasimu nate nga kamulagira agende ku ssundiro ly'amafuta erya Haas erisangibwa e Namasuba ku luguudo lw'Entebbe abeeko ekitereke kyalondawo ekivudde ewa muwala we Suzan Magara. Tinga ekitereke bakifunye mu kabokisi akeeru yayita abafamire n'ab'ebyokwerinda okubaawo bajulire nga basumulula nti ono yagaana okwetaba mu kyali kikolebwa kubanga yali yafunyeemu dda endowooza nti ekiri munda si kirungi. Kyokka muwala we omulala ye yatunda omwoyo ng'enkoko emira ensanafu n'abaawo era munda mwalimu obugalo bwa Suzan 2 n'akatutubiko oba memory card akaaliko ebigambo nti must watch oba kateekeddwa okulabibwa. Nga 24 February abaseddekezi baakubira ssenga w'omugenzi Flora Magara ne bamulagira nti yaba atwala ensimbi zaabwe busaabala kubanga mwannyina Gerard Magara baali bakizudde nti alemereddwa okukolagana nabo obulungi. Ono ng'amaze okutwala ensimbi nga bwe yalagirwa nga tawerekeddwako na babyakwerinda baatuula ewaka mu ggandaalo lya wiiki n'essuubi ery'okuddamu okulaba ku Suzan Magara kyokka baakottokera busa. Ekyaddirira ng'ennaku z'omwezi 28 February ono yafuna akasimu okuva ew'omukulembeze w'eggwanga ng'amusaba agende ekigo ku luguudo lwa Entebbe Expressway alabe obanga omulambo gwe basuddewo gwe gwa muwala we nti kubanga nagwo gwaliko engalo 2 ezitaliiko. Bwe yatuukayo yakizuula nti ddala kituufu era ebyaddirira kwali kuteekateeka kuziika kwa Suzan. Obutambi bw'amaloboozi g'essimu ezaakubirwanga John Magara bwonna buzannyiddwa mu kkooti.
Kyokka ekyewuunyisa Magara bw'abuuziddwa obanga kubakwata omwenda abaggulwako ogw'okutta muwala we alina gw'amanyiiko, ategeezezza kkooti nti talina gwe yali alabyeko. Naye okusinziira ku ludda oluwaabi, abawawaabirwa bano omwenda basisinkana ku muzikiti gwa Usafi mu Kampala mu January wa 2018 ne bateesa ku ngeri gye bayinza okwebbulula mu bwavu mu ngeri ey'amangu. Ekyokuddamu bonna baasibira ku kimu kya kutandika kuwamba bagagga mu kibuga oba ab'eŋŋanda zaabwe basabe ensimbi ze beetaaga, nga Suzan Magara gwe baatandikirako. Oludda oluwaabi lulumiriza nti eyawoma omutwe mu nteekateeka eno yaliko omuyeekera mu kabinja ka ADF era ng'amanyi bulungi famire y'Abamagara, akageri gye kiri nti naye yali ava Bunyoro. Omulala eyayambako mu lukwe ye Yusufu Lubega agambibwa okuba nti yali mukozi wa nnyina wa Suzan ku Container Village mu Kampala. Olw'okubanga bano baali bamanyi bingi ebikwata ku famire eno, kyabayamba okumanya ani gwe bateekeddwa okuwamba, nga yali Suzan Magara gwe baalondoola okutuuka erungujja bwe yali ali mugage nga yeddira waka. Mbu nga bamaze okumuwamba baamutuusiza mu maka ga Amiru Bukenya agasangibwa Ekkonge mu Makindye, nti ngeri eno gye baamusalirako obugalo okubuweereza famire ye okubakakasa nti bo tebanywa guteese. Nga bamaze okufuna obukadde 7, omugenzi baamutugisa akaveera olw'okutya nti yali ayinza okubalonkoma mu b'obuyinza kubanga baali bamaze naye ebbanga ddene mu buwambe. Abawaabi era bakiggumiza nti abawawaabirwa bwe baamala okugabana omusimbi baatandika okujooga ng'enjogera bweri ne beegulira ettaka, pikipiki n'ebintu ebirala. Ab'ebyokwerinda kwe baava okubalondoola bonna ne babayoolera ku muzikiti gwa Usafi mu ngeri yabiyita ku lukootezo ng'akoze ettimpa.